Allahu Akbar. Abaddu ba Allah betegekera okujaguza olunaku lwa Eid Aduha enkya ye y'okusala ebisolo. Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Frederick Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'abawa obubaka obubaagaliza olunaku olulungi. Mu bubaka bw'obusomeddwa minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Israel Kazibwe Kitooke. Omuterega asoose kwebaza omutonzi okwongera okukuuma abo abaagenda okulamaga e Makka ne Madiina era abazze mirembe. Tusabira bannaffe bonna abaalamaga olugendo olutukuvu olw'e Mekka ne Madiina okumaliriza obulungi emikolo gy'enzikiriza y'Ekiyisiraamu n'okudda ku butaka n'omukisa gwa Allah. Tusuubira nti bannaffe abaalamaga bafunye okwolesebwa okulaga enkulaakulana y'abantu, kwagala eddiini n'ensi yaabwe. Maaso Moja agamba ensi ezikulaakulanye zeesigama nnyo ku bannansi baazo okukkiririza mu bukulembeze obulimu ensa ng'abalina obuyinza tebeegwanyiza buli kintu. Okukkiririza mu bukulembeze balina obukulembeza obulimu okusonyiwagana, okussa ekitiibwa mu buwangwa bw'abantu n'obuteegwanyiza buli kyabugagga kya nsi bwe buleeta emirembe n'essuubi mu bantu ne bakola awatali kwekengera. Sekiri ekimaamidde Obuganda alabudde ku mululu n'obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu eri abakulembeze abamu nti yenna balemesezza enkulaakulana mu mawanga ga Afirika agasinga. Ensi naddala mu Afirika zitambula kasoobo mu by'enkulaakulana olw'obuteefumiitiriza n'okuyigira mu byafaayo ensi ezo mwe ziba ziyise okutuuka we ziri. Omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu, empalana n'obukyayi ye kanaaluzaala w'okusikattira mu kukulaakulana kw'ensi za Afirika. Bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi endala. Bukaajumba n'Abusereka Akeera ayogedde ne ku birungi by'okubeera n'abakulembeze abawa abantu eddembe okwegazaanyiza mu nzikiriza n'obuwangwa bwabwe. Tubasaba Yiddi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era nga abakulembeze basse ekitiibwa mu nzikiriza, eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu be bakulembera. Tubaagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza olunaku lwa Eid Aduha. Ssebuufu bwange obutasaalimbiramu mbwa afundikidde obubaka bwe ng'ayagaliza abantu okujaguza n'okuyita mu lunaku lwa Eid Aduha olw'emirembe nga beebuulirira ku bubaka n'okuyigiriza kw'omutume Nabbi Muhammad okw'emirembe n'obumu ate n'okugoberera amateeka ga Allah. Nze Andrew Sebbira, Emmengo wano mu Kampala.